+256. Won't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Short dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Kulikayo mbadde bannaye leero wasazeewo okusiba wabweru owaayi bannaye taata magezi nga tonayingira nkyalina kyenjagala okubuuza ate kyeki taata magezi wangi olina ebintu byokola notaŋŋamba kakati ate bembako byenkola nga sikugambya oba gyawangudde empalana twateesa tukole wamu nga bukolwa si bwe twateesa buli kimu mba nina kikugamba. Ssente za mukombamirawo ozimanyiko amayitire? Mikombamirawo? Yani njuba kakati omuntu gwe sikolagana naye omuntu gwempalana kakati ate mmanya nti amayitire ga ssente ze kyogamba tumanyi ku mayitire ga ssente ezo? Nze simanyi ye ssente kizogamba ssente ze zaabulira mu bbaasa zagenda agamba abantu kuno ku kyalo ate akugambye muze nzirina gwe sooka ombuulire nti ssente ezo manyi gye ziri nange ndyoke nkubuulire yaŋŋambe. Nze sizimanyi we ziri simanyi kale tekirina buzibu kugamba yaŋŋambye ate gwe nkwesiga tosobola kunnimba mwami Gatonnya tosobola kunnimba kitegeeze yaŋŋambye ye yannimbye era kati oyo ye mulimba kakati golowooza nze lwaki mba nkulimba kale kikireke kakati Natalia mwali munju mutumyewo anti Sarah ku dduuka ate magezi naye ne mutuma amuwondere nga ndaba tavaayo nerabika essimu yange kanyangwe banange essimu njerabidde kubye essimu bwemaze nikiteeka wansi wenjirese kakati ate essimu ogirese naate ogenzeeyo anti eno panya wano kumpi okusinga eyo ekubo lyeyo lyawala kale kanjireete kakati
Twaja kankumi wano. Anga bw'oŋŋambye nti nkozesa amagezi njikiriza. Nkimanyi oyita mu buzibu bunene ewaka naye nkusaba ogume. Nange sigenda kutuula kalinga atandika olutalo olw'okulwanirira omusaayi gwange. Beera bulungi. Kale mukwano naye beera bulungi. Kiki? Abikono Kamulali. Kamulali ate waaki? Mama ye yamuntumye eri wantisaala. Naye tulya Kamulali oyo anza okuyisa oby omwana wange. Sijja kumulya tofaayo. Beera bulungi. Nange omwana waffe mwagala. Kale beera bulungi naawe. Wegendereze. Kale. Magezi. Wanji taata. Sokoje. Sembera wano. Natali yali. Ambuzi. Abuze. Kakati bwe nkugambye nti nze natwala ssente za njuba nogenda nogamba maama wo. Aha, okufiira mu kitooke kya Gonja. Mama sina ne kimu kinamugambye. Sigwa mugambe. Ekitegeeza waliwo eyandaba nga ntwala ssente za njuba. Kati ombeera ku risiki kubanga essaawa yena ajja byogera bantu ali ku poliisi. Ekyo kituufu. Taata bana ntera okusiba. Bannange. Kati omanyi kye nyina okola? Nyina okusala amagezi gonna okulaba nti eyandaba tabyogera. Ogenda sala magezi ki? Ngenda agende wa mutula kamwa. Amutule kamwa amufule kasiru aleme kubyogera. Wanje Musonyiwe. nga lwaki musonyiwa? Anti oba oyigenda yingiza omuntu omulala mu mpalana. Oba nyongeremu omuntu omulala kamwongeremu naye nga nze siyingidde komera. Era kati kyengenda okukola bye mbadde ngenda okukola byonna kati mbisazizaamu kamala okugenda oyo okumufuula kasiru. Omumanyi ng'omulumirirwa nnyo. Leka ngende kama bamufuule kasiru. Tata yenze. Yegwe? Eyakoze eki? Nze nabigambye maama. Magezi. Ebigambo go bigambye maama wo. Bwe nawedde mbikugamba nakugambye eki? Wangambye sibyogera. Aha kakati notamugamba? Notamugamba? Nabadde. Bwe nagambye osirike wasirise? Saasirise naye. Lwaki tewasirise? Sitaani yankemye. Sitaani yakemi? Yakusanzeewo? Yasanze mu kkubo nga ntambula nzira waka. Olwo sitaani oyo akukemye abadde afaanana ati? Samwetegereza naye alabika kyakayambadde mu mutwe gwange. Gakanyini gwe sitaani. Tano kigamba kisirikebera ate ne kibyogera. Gwe kenyini gwe sitaani. Omanya obuzibu bw'ontaddemu. Sitaani nga kyo kyenyini kye sitaani. Okomyewo webale aimini kulikayo akuwa kati abo avampalana Kamulali mu maaso yanaalamula ndyoke ndaba agagaso ge bankanulira mbu bampalana. Naye maama okuyira abantu Kamulali mu maaso si musango. Nnyoko b'okumpalana si musango. Kati onajja kukola olaba yasimuza bw'ati ng'akyali mu kaveera olwo anaabatuuka mu munyi bajja kunyumirwa.
Mama Shakuru, leero nkwegayiridde toyita mu luggya lwaffe. Ate lwaki? Maama waffe yaguze kamulali ow'obuwunga ng'omuntu yenna aneetantala okwesaalisiza mu luggya lwaffe agenda mumuyiira mu maaso. Naye ddala kiki kye nali nkoze maama wo atuuka okwagala okunjiira kamulali mu maaso? Mpalana zammwe ze mulina. Sirina mpalana ne maama wo. Ekyo nkimanyi era y'ensonga lwaki nzize nkubbireko. Nze bulijjo manyi naawe oli mu mpalana ne bazadde bo. Nedda munnange nze empalana zaabwe siziriimu. Era munaye nga bw'okimanyi nze ndi mwana bwana. Byonna bye bakola ndabira ddala nga nsobi njereere. Naye ng'omwana sisobola kubanenya ne mbagamba maama ne taata kino kye mukola tekiriiyo. Naye ng'ensobi nziraba n'ensirika. Natalya nkubuulire ekyo ky'okoze kye kisinga era weebale nnyo obuteyingiza mu mpalana z'abazadde bo. Ye nnyabo. Kakati ofisa abantu bano tukanyiza nabo kanako tusindise nogamba tugende tukanye era tukanyiza amagezi go galabika gavuddemu ebibala era kyenjagala okunnyonnyola kyetuteeseza kubanga abantu bano tukanyiza nabo tukanyiza nga bagenda kundiyirira obukadde 12 ebintu mbireke mbasonyiwe bansasuddeko cash obukadde 8 era nsigadde mbabanja obukadde 4 ngenda bubabanja bajja bompera tukanyiza so netukola endagaano ekino tukirabise bulungi so kati kyekyo ofiisa mukyala Shigi kituufu mukulu Gatonya byagamba mukanyiza bituufu sebo tukanyiza kyako anje ofiisa ddala mwami Gatonya mukanyiza tukanyiza kakasa tukakibwa watu olina kuyiza okunakolisemu kakati mwami Gatonya endagaano eno ogenda kugenda waliko kukyeski onkoleko kopi ate oleko kopi lyoteeka wano polisi mu fayiro okusobola okukumalikalisibwa kalesebo kyengenda kikola sebo Mama muzeeyi wanje leero fuba okulaba nga toyita mu luggya lwaffe. Olwaki? Maama yaguze kamulali ow'obuwunga ng'omuntu yenna aneesaalisiza mu luggya lwaffe agenda mu maaso maaso. Okakasa? Nze kennyini kamwa kwogera nze gwe yamutumye. Naye lwaki amaka ga mwami Gatonya gatumalako eddembe? Ate wali buzibu gw'oba oyagala mirembe gyo gwe genda oyite mu luggya lwaffe maama akuwa eddembe lyo era ojja kuvaayo nalyo mu bulambalamba. Ompise musiru? Nze nno nga siri musiru. Mbadde ngamba. tugende. Maaba sooka tulina okgenda kankwebaza omulundi omulala webale kunjija mu kkomera era ntegedde leero nti Oluganda kintu kikulu kuno ku kyalo kyampisa ne wabulayo omuntu n'omu okujja okundaba mu kkomera era gwe mwannyinaze n'ojja n'olwana makazi paka wonjijjeeyo webale nnyo. Sinza kujja mu kkomera atange gwe wennyini gwe wejjeemu. Nze abadde munda nga nejjayo ntya ojja kukitegeera mpola mpola gye bujja nti gwe wejjeeyo mu kkomera. Nze olwedde nkimanyi yanjijjeeyo yeggwe. Kale katukitwale nti omukisa gwe gukujjeeyo. kakati nvudde ku polisi kyakutukanyiza naye agenda tuliyirira milioni 12 kakati ansasudde ku milioni 8 mu cash nsigadde mubanja milioni 4 kakati kyenjagala nga bwe twateeseza nti tuzimbe ekikomera kya 9 wano kati njagala genda mu Kirombe nsasule buloka emmotoka etandika okuyiwa wano buloka tuzimbe ekikomera. Ekikomera tukyakyetaaga. Ate lwaki kati abatwala tugenda bakola tya? Ngenda baziba maaso. Otya? Olaba akacupa kano kajjudde kamulali. Lwaki? Ngenda mubayira maaso. Era okuva ku makya obudde ntudde wano nteeze yesolo ssaawo. Ngenda kuyirayo abantu nga basatu. Ekyalo kyampisi kyonna kimanye nti ewa Gatonya tewayitika. Wooyitayo bakuyira kamulali maaso. Awo tunaba tetwezimbyeko olukomera. Tuba twezimbyeko kya kamulali. Kituufu. Kakakyolo sente zino kati olwo tugenda zikozesa ki?
sente ezo tulinnyo eddaala ate tulinye tugende waggulu tutya tugule emmotoka abatuwalana tubaleke ku bigere fe obulema butukere tutambule nga tutudde wama bo batambuze nga bigere nga nti sigaleyo ku bigere nge fenga tutambula tutudde nebe babiseera byenfuufu nga tubakuba kafuufu nnyabula bakategeere bagenda tuuka gye balaga nga obukowekowe butemya buzitowa buti anti akafuufu ate awo maama oli mutuufu mu biseera by'enkuba nga tubakuba ebitombe okitegeera ago baba tebafunye amagoba g'empalana waliwo agasinga ago kati kamubeeko gwenkubira atandika okunoonya emmotoka sente okweteddewo n'amalala nkyusiza entambula gwe obukadde 8 obuyita bwa muzannyo naye bannange sente oyagala ntambule ng'abaavu laba ono sente nina mugaga gatonya tambula taata kyokka bannange sente mukadde 8 okimanyi kati bwenzitowa taata lemala tutambule nga tutudde Natalia mbadde mu kkomera lwa lubuto olwo ne mbonaabona lwa lubuto olwo sente zange zigenze wa lubuto olwo kati nkwagala ewaka ewange olubuto olwo lulina okkulira ewange bwe najja ne nkugamba ku by'olubuto waŋŋamba oti nakugamba ki waŋŋamba gwe tozaala era emyaka egyo teginnatuuka kuzaala kati olubuto waluzaalidde mu kkomera oba nzaala oba sizaala kati nkwagala waka wange sente zange zijja kufiira awo osigale wamu olubuto ye lw'ommanja walunja zikaddi ndyoke ndukuddize Natalia njagala lubuto lwange Natalia Mama Shakuru tukoze tutya okukoma ejjoogo lya mukyala Gatonnya ategeka atyo tuira Kamulali mu maaso kati tusaze magezi ki tugende ku poliisi tumuloope ku poliisi beetaaga bujulizi tugenda kutuuka ku poliisi tuloope musango nga batutunira nga Kamulali maaso taliimu nga tetulina bujulizi kati obujulizi tubujjawa kakati kyoba okola genda weeyise mu lujja lwa mukyala Gatonnya akuyiire Kamulali mu maaso olwo tugende ku poliisi nga n'obujulizi weebuli bwe kuba kufuna bujulizi kati gwe genda yamukuyiire tugende ku poliisi tumuloope bafune obujulizi bamusibe gwe weetaaga obujulizi genda wa mukyala Gatonnya kuyiire Kamulali tugende ku poliisi nga n'obujulizi weebuli oba si ekyo tubireke Mashaku naye weefula nnyo omuntu omugezi weefula nnyo ow'eddembe kati kiki ekigaana okugenda oyite wali wa mukyala Gatonnya akuyiire Kamulali mu maaso tufune obujulizi bamusibe banaabo nze ebyentalo sibimanyi nze ndi mukyala wa mirembe era nze ebyo sibisobola ebyo byammwe oyagala nnyo emirembe naawe kyakuba mutadde avudde mu kkomera naye yeewera agambye nti oba ki yayagala lubuto lwe naye njagala onkakasa olwaleero olubuto olwolina lwani lwange oba lwa Kyaku olubuto lulwo kati Kyaku asinzirira ku ki okubanja olubuto olutali lulwe anti namuwaayo ne bamusiba mu kifo ky'okusibamu ggwe kati agamba nti ataddemu bingi buli kimu kyataddemu ye agamba ayagala kati lubuto lwe kati Kyaku abanja ebitali bibye ye ng'era abasajja abanafu we babeera kati agala kukungulira gy'ataasiga kati ekyo sigenda kukikkiriza naye nga bwonkakasiza nti olubuto lwange kandabe ekiddako olubuto lwo lulwo Maama Gezi wangi Natalia aliwa simanyi tomanyi gyalaze naye omwana kiki kyanoonya kiki kimwenjezanga ku kyalo Magezi jangu naye omwana ono kiki kimwenjeza bwe kityo lwaki taterera waka Natalia aliwa simanyi kati genda omunoonya taata temunoonyeziiwa oli mugenyi ku kyalo kya mpisi kuno tomanyi gyayenjerera genda omunoonye mangu omuleeti
atakulekera naye tomulekera ennyanja ekutoomera wantu akwegayirira nti musonyiwe taata ave mukomera ne mugaana gwe noolaga nti gwe totwetaaga kati ekiseera kituuse mwannyoko tazaala kati ate akuze awulira aswadde talinayo kaana wadde n'akamu kati ekyasazeewo asazeewo yesibe ku lubuto lwange naye nze kyo nkiganya sigenda kukikkiriza olubuto olwange ndwagala temujja kulwesibako. Nixon wangi kyogamba olubuto lwa Natalia lulo lwange gubadde omanyi nti lulo kati lwaki nze mbadde mu kkomera nga gwe nannyini lubuto oli wabweru oyinaayina obwo busiru bwo butazaala bwo okwesiba ku buto tali lulo okakasa olubuto lwa Natalia lulo olubuto lwange gwoli ogeddeko ne Natalia nawe okakasa nti olubuto olusi lwange tukakasiza ku kyebigambo by'oyogera tukole endagaano nkirambike bulungi nti olubuto Natalia lwalina lwange nga ye gwavunanyizibwa ku lubuto lwa Natalia. Tukole endagaano tugikole mwanyinanze tukole endagaano situka ogenda oleeta ekitabo mukireete nze olubuto lwange temujja kulwesibako ku lwange ndwagala kati nawe mukiwulire bwe kiruma omuntu okubayi nga yina nga abeetaaga ne mugaana. naye olwaleero kiki abampalana basiiba beeyisa wano buli lunaku naye olwaleero balinga abaategedde nti neetegese okubayiira kamulali mu maaso ne basalawo ekkubo lya wano balizibe baleme kuyitirawo ddala. naye bwe baba baategedde ani oyo aba yabagambye yeera wabaawo eyabagambye abaana kigendererwa ki ekyokubagamba aba yatandika dde otuwalana nga ffe tetumanyi oba aba yagala tutandika butandisi kwetaba mu mpalana. naye ekyo tekijja kumala mu maanyi sigenda kupowa ngenda kubateega paka ne we bunaaba ddi nteekwa okubayiira kamulali mu maaso nina otutuukiriza ekigendererwa kyange nze sipowapowa bwentu wempalana omuntu nina omuwalanira ddala paka era ne we bunaaba nkyera ne batajjanga era mbateega oluddako paka nina obayiira kamulali mu maaso ekyo basaaga beeriko tebamanyi mukyala Gatonyani gwe baadiringa naye famire gye baadiringa nayo tebagimanyi ku luno bajja kutegeera nina okubayiira kamulali paka ekyo basaaga shia. nze simala galemererwa paka nina okubayiira kamulali. Bangambye mbokoze endagaano mbolubuto Natalia lwalina lulo. Njikoze nze nina okulwanira omusaayi gwange wadde famire yammwe tenjagala wadde naye wankubye jjo nenze nina okulemerako mbalage nti omusaayi gwange ngwagala. Kituufu totegeera olinga kitaawo kyovula nga taata wange yasobola oyingira mu nnyumba yammwe najjayo ssente zammwe niye okuva olwo temukitegeeranga. Kyogamba taata we yatwala ssente za taata wange? Tate yazitwala ssente zammwe kyokka bulijjo mbonaabona nga nnima amakatala nsobole okusasula taata ssente ze nga taata we yazitwala. Gwe tokimanyi nti ebyomusiru mugezi yaalya? Ekitegeeza nze musiru taata we ye mugezi. Ekyo kitaba bulabi naawe. Weebale. Tutwebaza kyaggwa ate olina obukakafu obukakasa mutaata wange yazitwala kyaggwa ekyo dda. Natalia ovaawo mbadde nvaako wali mu mikwano gyange. Kaakati abantu ababeera beetalaatala waneeno nga beeyisayisa mu lujja lwaffe olwaleero nga tewannayitawo kkono. Bantu kyate maama? Bano abatuwala n'ab'empalana zaabwe. Nze amazima gennyini simanyi, sirina kyemmanyi. Kale tewali buzibu. Ovaawo. Mikwano gyange. Mikwano gyo gitya?
kiki kyonnoonya mu kwenjera? Obuzibu bw'ofuna mu kwenjera tubumala, era okyayenjera onoonye obuzibu bw'okubiri. Kati no sigenda kulinda bwakubiri. Kati okuva olwaleero nkusibye nkutadde mukomera mu house arrest. House arrest tokkirizibwa kufuluma nju eyo, olina okubeeramu mpaka lwonaakola kyenjagala. Ye mwana gwe sigenda kuwolereza, nakuwolerezanga naye okuva we watuyisa ababbi. Sisobola kuwolereza, genda mu house arrest yo obeereeyo, bw'onaagaana okugondera tata wo byayagala njajje kufulumya nkutwale paka Nalufeenya ofeenyereeyo olyoka omanye nti omuzadde wakuwa ebiragiro tobijeemeranga. Naye maama, lwaki tompolerezaako nga taata ntulugunya? Nze nnwanirire ggwe okujeemera ebiragiro bya taatawo. Nze ompita musiru nga ggwe ogambye nkutulugunya? Kale nze omuntu alwanirira ebiseera bye by'omu maaso bibeere bitangaavu koyita okutulugunya? Nze nga byenkola biyamba ggwe omuwulidde? Kati kale nga bw'ogambye nti nkutulugunya, kati house arrest gitandikirewo. Yingire ennyumba, yingire. Tambulirawo. Sirika makuge. Jangu tugende. Nze siri taatawo. Siri taatawo. Zenga ni taatawo ne badon onjebe. Munnaye woonaamanya kiki ekikuzunza oba mbwa yakomba mu bigere ng'oli mwana muto obubwa obuto ne bukomberera ebigere. Beera mu nnyumba woonaategeera. Taata sente sogamba nabba nfunye obujulizi nga Gatonnya yazibba. Ani yakugambye? Magezi mutabani we kennyini yaŋŋambye. Naye kati era ekyo kiyinza obutatuyamba, kubanga kakati bajja kumuyita wano ku poliisi okujja olw'okuba yayogedde byogere abyegaane. Poliisi yeeyagala bya bwino. Nina obujulizi ye kennyini ng'alumiriza kitaawe nga bwe yabba ssente ezo. Okikakasa? Iye. Kaakati bwe kiba bwe kityo nga ddala okakasa nti obujulizi obulina, ekyo kigenda tukolera. Awo kati tugenda kumunyweza. Tujja wa ate kati olagawo? Ekituufu mbadde nnyina bwendagako. Tubadde tujjeeyo kulaba ku mulamu. Baatugambye baamutadde. Naye taliiyo, yagenze kukola. Kitegeeza tutambulidde bwereere. Wamma Nakamya, nankubadde tetumusanzeeyo. Gwe balekulana kujjayo mulamu waffe mu kkomera. Namugjayo naye tebyali byangu. Ye bannange, ki ekyaviirako mulamu waffe musiba? Mpalana. Mpalana? Etya? Kuno ku kyalo kya Mpisi kuliko omusajja musirikale, singa akukwana n'ogaana ng'akuwalana, bw'alaba empalana temala ng'alaba ogenda maaso n'okwekuniza ng'anoonyereza ku bbaawo nga naye amukwata nga naye amussa mu kkomera. Ekitegeeza ensonga yaviirako mulamu waffe omusiba yali nsonga y'oyo omupoliisi akwegwaniza? Ye bannange, bintu nga si byangu. Si byangu. Tuwa bankubidde akasimu baneetaaga. Baani? Ba police officer. Akugambye kyakwetaagisa? Tebaŋŋambye. Bw'aba takugambye lwaki ogendayo? Totawaanagendayo. Kale nze nnyina kyendowoozeza nti olw'okuba oba emiliyoni zino 8 kyakuzava okunsasula simuwaddeeko oba kati ayagala njawulo kyavudde ampita, nze kyensuubira. Oba kyakwaleese balance obukadde obuna? Era nakyo kisoboka kubanga kyakwalaze nga ekkomera libadde limuyisiza bubi, kati ayinza okwekwatakwata asasule emiliyoni 4 asobole okwetegula ekkomera.
ate ekyo bwe kiba nga kituufu ng'asasudde kati emmotoka tugenda gulezi 2 eyiyo neyange miliyoni emmotoka 2 mu ezo sente teziba enkadde nnyo z'emmotoka emmotoka ez'emiliyoni 6 kakati ate ffe emmotoka empya tujagazaki ffe twagala mmotoka nkadde jasi kubanga emmotoka ffe tetuzaagala naye tuzigula kwagala kulumya batuwalana si kyekyo jasi kubalumya oba nkadde naye kikulu tutudde mu mmotoka kibalumye si kyetwagala tetwagala naye era tetwetaaga funa ate ziyegeyege nnyo olweziba nkadde zijja balumya ate naddala nga buli omu ali mu yiye kijja baluma nnyo kaŋŋende gwe ndete sente kale mwami Katonda bwe kibaluma kitambwangu ng'aziika mujja we kibadugudda naye ffe nga emmotoka kati eyo bwekulembera yange yegoberera eyange bwekulembera nga yegoberera bajja kiwulira kale yanguwa kale kansubira njawulo ye nayo gitutte njaguwa kuzirire balance kale naye omanyi amawulire agali ewaka eyo mawulire ki mbwe ekyaviirako bbaawo musima yabba akaberege wanje ani yabibagamba piisi ye yabitugamba yatutuuza n'abitunyonyera byonna n'abitugamba nebanako ogukazi ogwo omumwe gwaddugalira ne gukulanga n'ekidondi kya wuzi ekigumpalanya kikulu naye ndowooza twagala ku musajja omu naye nakanyuma naawe oli muddugavu muganda wange ndi muddugavu naye olina wookwata nkwata muno n'ogamba waawo nkuttewo naye oli atalina kiwato ali awo alinga ogudondi gwa wuzi twalina woosobola kumukwata naye nze okwata n'owulya nti omuntu mmukutte ddala ekidondi kya wuzi okikwatewa obamunange obukazi naye bannange muzeeyi zekomera nga mpulira nditidde nnyo kituufu ekkomera lyo litiisa naye okuva lwe nakivumbula nti gwe toli mu mpalana ya kitaawo njagala kukuyamba ng'omwana gw'enzaala kati ekigenda okutaasa kiri ekintu eki gwe kuyimira ku magulu gabiri n'oyogera amazima amazima gatya olumirize kitaawo nti yeyabba ssente wenalumiriza taata mbu yeyabba ssente tangoba ewaka oba okunkuba embooko kati awo ebintu biba byazze edda mu mikono gya poliisi era we yeetantalira n'akukuba mbu olw'okuba oyogedde amazima kati ate awo poliisi ng'ejjanga emukima ng'ate mwongerako omusango omulala ng'alyoka awere ennemba nagwo ogw'okutulugunya ng'akumalako eddembe ly'omwana munnange shidda weebale kulwana n'ojja muganda wo mukomera nanye munnange mmuggyeeyo naye okumuggyayo baddeyo n'ensimbi buwanana kyogamba waddeyo ssente mpaddeyo ssente ozijjeewa ntunza ku byaffe mwanyinaze n'asobola okuva mu kkomera tofaayo kasita avuddeyo ajja kukola zzeewo ye aliwo amulabeko agenzeeko wuwe naye akomawo bambi si kyalina kyakukola gye mbadde ndaga kambisazeemu tugende ewaka mbafumbire emmere nga bwe tulinda ne mulamu wammwe awo nno oteesezza otuwonyeza otambulira obwereere tugende ewaka naye ate nze kyendabye tuli baakusula busuzi tewali buzibu tugende era tugende kyogamba taata we yatwala sente za taata wange taata yazitwala sente zamu kyokka bulijjo omunaabona nga ndi maama katala sobola okusasula taata sente ze nga taata we yazitwala gwe tokimanyi nti ebyomusiru mugezi yalya ekitegeeza nze musiru taata we ye mugezi ekyo kitaba bulabi naawe webale totwebaza kyaggwa ate olina obukakafu nkakasa mu taata wange yazitwala kyaggwa ekyo dda mwami Katonya wanje ofisa obujulizi bwonna obukuluma nti gwe wabba ssente za mukulu njuba ndowooza obulidde obujulizi mbuwulidde naye nze siri mubbi nze sinze nabba essente z'omwami oyo nze kyemmanyi kati olwo lukwesukwesu na lukujjukujju balina engeri gye balimbyerimbyamu omwana omulaba muto ne bamulikodingisa ebintu banumirize nze siri mubbi era sizibbanga
Mukulu Gatonya, ku bujulizi bw'owulidde nakati okyawakana nti si gwe wabba? Nze siri mubbi era sinze nabba. Nze muli mbadde nsuubira nti ensonga mwandabadde muzikwasaganya. Mukulu Njuba, ensonga za mwandabadde ozimalira ebweru wa kkooti ne muzikwata Ssajja Kikulu. Ofiisa, nze ekikwatagana okuteesa n'oyo kabbira oyo si kirimbi. Nze kyenjagala kiri ekintu eki ze ssente zange ku mmeeza wano, ate n'okunsasula expensi zonna zenyonoonye nga mbonabona n'ensonga eyo. Kiraba omwana wange ntabuse naye lwa musajja oyo kabbira oyo nga sente ye yazibba. Mpisemu bulumi bungi. Kati daba tunulira omwana wange wuyo yenna ajjudde mabavu, eno ensonga etutabudde n'omwana wange namuteeka ku mmimbi ne musalira amakatala zonna engalo zijjudde mabavu, nga nze nno ndowooza nti omwana ye yabba ssente era naawe ojjukira yaliko mu kkomera wano. Kumbe nga kabbira tuli naye wano ku kyalo. Nze njagala ssente zange zonna ziteeke wano ate n'okundiirira ndiyirire kubanga atubonyabonyezza nnyo. Kati ekyo kusalawo okukulirira sikinaako buyinza. Ono byagamba biwulira anaawe oli mu kwegaana. Kyengenda okukola kukwata fayiro ngiteeketeeke ngitwale wa state ensonga zigende mu kkooti. Ebyokulirira omulamuzi ajja osalawo. Tugende mu kkooti. Tugende mu kkooti. Okimanyi nti ntegedde leero nti si buli ali mu kkomera nti alina omusango. Ate ani ali mu kkomera nga teyazza musango? Olubuto lwe baasibiramu annyinaze si lulwe. Lwani? Lwa Dickson. Obijjeewa? Dickson yennyini yabitugambye era ava wano. Mwami Gatonya si alina empalana ku taata Dickson. Olubuka nakitegeera nti olubuto lwa Dickson ekyalo kigenda kukwata omuliro. Oba kikwata omuliro kikwate, kuba naffe tetugenda kuliyirira musango gwe tutazza. Tufudde. Mwami Gatonya mpoza sizo tugende mu kkooti. Tugende mu kkooti kubanga yo kkooti teri yanguzi. Kasala mazima. Kati nno oli mukwate. Oli mukwate. Mpo musipi ojemune saati. Office. Nze badde manye nti ekkooti bwe nabe etuuse okutuula ojja kuntegeeza nve wange ngende mu kkooti tuuze. Ebintu si bitubikolebwa. Ogenda gira obeera mu kadukulu kaffe. State amoteekateeka fayiro yo. Bwana mwagiteekateeka itwale mu kkooti. Then omulamuzi ajja soona ku lukyalo lw'abayita ensonga z'emulamuzi tebi. Kakati jamu empale, jamu bisipi, jamu saati. Officer. Mbadde simanyi bwekityo bwe kiri. Kakati nsaba kunsonyiwa. Nga bakusonyiwa ki? Mbadde ngamba kkooti gy'oyagala. Mola go officer chokola. Jamu. Officer. Wachi. Ndi mulwadde. Jamukyala mulwadde tuli ku ddagala abambi. Tuli ku ddagala. Ne police tulina abasawo kugambye oli mugusa budde. Jamu saati gundi. Jamu. Officer. Mwami Gatonya. Sagalo ogese bukambe bwange. Jamu. Mpo musipi. Mambe tuli balwadde. Pampa. Acha maneno yako. Jamu ne saati. Mama Shakulu, tusaba ku buyambi bwo. Buyambi bwange butya? Oba okuzikiza omuliro ku kyalo kya Mpisi. Muliro gutya? Anti mwami Gatonya yatubba. Yasibisa kyaku ng'ate Dickson yafunyisa muwala we olubuto. Kati twagala obeewo ng'omujulizi omulumirize. Nze ebyo sijja bisobola. Lwaki tosobola? Nze famire ya mwami Gatonya njitya. Kati mwagala famire ya Gatonya etulinnyirire olw'okuba mugitya. Nze sijja bisobola era bwe kiba bwe kityo kanzire ewange. Taata nno bamusibye. Bamusibidde ki? Mbu yabba ssente. Ssente ki? Ssente za mwami Njuba. Kati bategedde bate nti taata ye yabba ssente? Babadde n'obujulizi ku poliisi obulaga nga taata asuubirira ssente. Bannange nze ni mu house arrest sikkirizibwa kuva waka wano.
nalibadde ntambula nti nengenda ntetenkanye nnyambe taata wange ave mu kkomera. Kati bannanga wensabira mwe bannaffe abakkirizibwa okwetaaya mugende munoonye ssente zimugye taata wange mu kkomera. House arrest giveemu. Va mu house arrest tandika okutambula onoonye ssente ojja kitammwe mu kkomera. Wabula kyenzudde Gatonnya alabika ayagala kutandikawo mpalana wakati we nange. Muyimuka mugende munoonye ssente mujje kitammwe mu kkomera. Muyimuka mugende munoonye ssente mujje kitammwe mu kkomera. Tobirimu obujulizi agenda kubivaamu atya. Kyalo kyampisa omusajja atambula awakulantala buli ssaawa. naye Peace ki ekibatabula gwe ne Nakami? Ekitutabula kitya? Nakami agamba wakulanga ekidondi kya wuzi era kyekyakuviirako wayiza bbawe mbu yabba akaberege. Kale neewuunya Nakami ebigambo ebyo byayogera. Kotulaba Nakami we yakula waggulu mutono wansi munene yenna alinga ekita ky'omwenge. Kambuuzeemu Nakamya n'ekita ky'omwenge balongo? Yeye naye Peace omuntu ayinza atyo bbeera nga mulongo n'ekita ky'omwenge. Ati nange kye neewuunya kotulaba nga bafaanagana. Naye Peace gwe bannange abantu ku kyalo kuno bampalana lwakwogera mazima. Nga nze njagala mirembe. Mirembe ze gye nnoonya ku kyalo sina kirala. Okolerera mirembe bannange. Kaakati ate era weebale kunsabira navuddeyo kugambye nkale baayi sebo yesebo. Taata zimbadde ngamba wansusulo nawe eddagala ofunakola kintu kyonna. Eddagala? Iye dyaki? baga muntu oba avudde mu kkomero n'okunaba ebbombo bujjeko ebisiraani. Ebyo ebintu bikolebwa abantu abatalina ddiini mu mutima abatatya Katonda. Essaala yokka emala. Wabula kyokka ate nkubuulira mwana wange weebale nnyo weebalire ddala okulwana masajja okulaba nga nva mu kkomera. Weebale kusima taata. Kituufu. Naye taata nange kino ekyokusiba nkiyigiddemu ebintu bingi naddala nti buli muntu yeetaaga munne. N'oba olina amaanyi agenkana gatya otuuka akaseera nga omuntu gw'oyita omunafu ng'ojja kumwetaaga oyinza okuva mu kizibu ekimu oba ekirala. Nange nkiyize era mwana wange nkusaba onsonyiwe engeri yonna gye nkuyisizaamu okuva ebintu bino gye byatandikira. Nange kati amazima nagategedde era singa tewajjayo obujulizi bwonna kubumalayo amazima singa nkyali mu kkomera mpookya. Tala nze nakusonyiwa dda. Kakati kyoba okola enkoko yaffe eri enjiru empanga genda ogigoba ogikwate tulye twekulise ekkomera. Kale taata tugirye kubanga kanjinyumva gigobe. Maama ekituufu kiri nti ssente zo zibuze naye tusaze magezi ky'okujja taata waffe mu kkomera. Ekyokujja taata wammwe mu kkomera nakibalekedde kubanga nange nkoze bingi ebiyamba taata wammwe nga mumundekera. Nze ndaba tukulwana nsobi okunoonya ssente ze tutamanyi na muwendo. Kyo kituufu tetumanyi bungi bwa ssente ki bwetaagisa taata kumujja mu kkomera. Eggulo mwagezeyo mu kkomera temwazibuuziza kati mwawadde munoonyeeyo ki? Twabadde tugenze kulaba taata waffe. Kati mukwate kubo muddeyo mubuuze ssente mmeka ezeetaagisa okuta taata wammwe. Ndowooza era munnaye magezi yaaba agenda kubanga nze ndi ku house arrest sikkirizibwa kuva waka wano. Eggulo si gye wabadde? Gye nabadde. Teyakulabye? Yandabye naye muneewa naddamu nandaba kiyinza okunzaalira eminyira.
house arrest nagikujeemu. Noonya ssente, onoonye ssente ojje tata wamwe mukomera. Bw'oni munaamala omujja mukomera yennyini akukwata akuze mu house arrest. Kubanga house arrest tugyetaaga etuyambako okukukugira okwenjerako Natalie oyenjera n'oyenjera n'otuuka okubeera nga gwoleta ebisiraani ebitajja tatawo mukomera buli ssaawa buli kadde. Filipo kulika ekkomera. Weebale kunsabira. Kusabira kyokka. Ate ekirala ki? Omanyize ndi muntu wa mirembe. Kati okuva lwe baakusiba emirimu gyange gyonna nagireka nga ndi ku kintu eki gwe kuva mu kkomera. Naye nga buli wenjja ku kkomera ng'omuserikale mukambwe nga nange ayagala kunsiba kwe okuvaayo nga totegedde kyenkoze naye nga mbadde nkola. Weebale omutima omulungi ogwo mami. Kale ssebo naye ng'omanyi ekyakusibya. Kiki ekyakusibya? Bansiba lwabula banemaliigi certificate. Filipo zuukuka mukyalawo kennyini Nakamya ye yakusiba. Baagalana n'omusirikale kati Nakamya yagamba omusirikale tebasobola kwagalana ng'okola ki nga wooli ojja bamanya. Kati omusirikale n'asala amagezi n'akusiba. Naye Nakamya nga tandagangako kabonero konna kalaga nti alina omuntu omulala gw'ayagala. Kaakati anaakakulaga atya ng'obadde munda? Akabonero n'akalaba otya ng'obadde mu kkomera? Ekitegeeza mbadde mu kkomera lwa Nakamya. Ate era okyasibwa nnyo. Eki? Nze nkulabuddeko munnange. Nze saagala ntalo, njagala mirembe. Taata, enkoko yaffe eginyonyiza buli wamu n'esigiraba. Enkoko yaffe erazeewa? Ate nze mmanyi. Ne buli wamu nkebeddewo wengisuubira terabika. Obuuzizaako ku batuuze? Neetaala. Kati mbuze batuuze eki nga tuli mu mpalana nabo? Naye era obuuzaako ku bana abalala abatatuwalana. Golo abantu bonna batuwalana. Bwe genda ng'obuuzaako mu bana abalala betukolagana nabo. Kwe tulina okuginoonya enkoko, tulina okugirya enkoko yaffe. Bampayiriza mbu nabba ssente za njuba era bagamba watali zisasula sijja kuva mu kkomera. Awo tewali buzibu, sente tuzinoonye tuzibawe. Tiwali buzibu? Tiwali buzibu nga ndi mu kkomera? Ate gwe nakukyaye gwe toddamu nakwogera. Sigwanumiriza mbu nabba ssente. Mazima nosamwasamwa ebigambo byobutalina ku mutwe n'amagulu ng'ate okiraba nti omuntu akurikodinga era n'ogenda maaso n'okwogera. Kati n'obusika mbukugjeeko mbuwadde Natalia. Vaano genda. Vaano sagala kutunulako. Tata kakana. Nga lwaki nzikakana ng'ali awo? Ebisigadde tunabiraba ng'ovudde mu kkomera. Vaano genda. Kigende kiveho kirabe. Kiva kulyose. Kale wamma. Kakati ky'oba okola. Gende waka. Ogambe maama wo atole ku miliyoni 8 ze twajja ku kyako. Atoleko ssente bano ze baagala ozireete musasule mbe mukomera. Eyanguwa. Mama Chako. Jebaleko nnyo. Kale Dickson, nawe jebali. Kale nnyo. Kakati otulabiddeko ku nkoko yaffe. Nkoko kyoba? Eno empanga yaffe ennene enjeru. Yabadde ki? Enkoko yaffe yabuze. Naye enkoko yamwe yennene. Ndyera nnyo kugiraba mu lusuku lwa mwami Gatonnya. Wagenzeeyo ko? Gyenva. Neera enkoko yo teriiyo. Kakati bo wababuuzizaako? Mbatya. Kyogamba naawe batya? Tubatira ddala. Kakati eyange ogiraba yiiyo esiiba ku muguwa wekwewonya entalo n'abantu abo. Era kati neyaffe tugiraba tugenda kugirya okwewonya empalana n'abantu abo. Gwe oneesimbyemu naye tomanya ni gwe weesimbamu. Obuzibu bwe nnina saagala kumanya ani yaani bwe buzibu bwange. Toyagala kuntegeera? Kale katulabe kunze naawe ani asinga munna amagezi? Gwe bulijjo tokimanyi? Bulijjo tokimanyi nti ndi mugezi ku ggwe? Bw'asiba bba wange saamugjayo. Bw'asiba bba wange saamugjayo. Kati olwaleero njagala okitegeere nze mugezi ku ggwe leero kizuule nti ndi mansitawo.
bulijjo mpalana nga nze simanyi. Kale kati twewalane okuva ne leero. Okwewalana obwewalanye piisi byogamba okwewalana abantu beewalana dda abantu twewalana abantu nja kuwalana ne wooli nkusengulewo oba ompita mumbi. Tewali buzibu twewalane tulabaani naani ani yaani. Twala eri kyakiringa n'ekidondi kyawuzi. Magezi wanji maama kulikayo ovuddeyo maama ate ng'okomyewo kana taliyo omulesewo. Taata abadde ansitidde ku poliisi. Ng'okoze eki? Lwaki nagamba amazima mu yabba sente za Tata Dickson era n'obusika abunzigyeko abuwadde Natalia. N'abukuggyako n'abuwa Natalia? Ye. Kati nze mbukuzizzaako? Yiyi ng'ate mulese ku poliisi ng'asumika Natalia obusika. Ng'amusumikira? Amusumikira mulamu. Gatonnya abadde ki? Omuntu bamusumikira afudde era byamusumikidde empewo wamma mbukuzizzaako obusika. Niyanze nnyo maama. Wamayingira mu nyumba olubeere mu busika bwo wa musika ng'abumuwa ekomera simanyiri mulinnyo ku mutwe ne bannaye Gatonnya abadde ki? Kati kave mukomera ajja kundaba kajja mujjutuka. Naye tugenda kukola tutya okukomya empalana? Empalana yo si yakugwawo kubanga bo bano famire ya mwami Gatonnya buli lunaku olukya bongera kuseesamu buseesa kulaba nga empalana eyongera kukula. Anti ffe tukosa ebirala ebyalo byongera bwongezi kugenda mu maaso naye ffe tudda amabega lwa mpalana. Kituufu naye nolowooza ekosa byalo byokka oba kyalo kino kyokka naye ekoseza wamu ni famire ya Gatonnya ate kati tali mukomera. Yakoze ekyati? Yabba sente zange ziri ze nagambako mu bbaasa zezaali mu bbaasa ku kameeza. Kyogamba mwami Gatonnya si minisita wa mpalana kyokka n'obubbi mubbi. Kaakati notwogerera kati awezezza ministries esooka ya mpalana n'ey'obubbi kwotadde mubbi ekyenkomeredde ate si ye yekka naye ne kitabani kye gukazi gwe bonna babbi. Kati tulina ekizibu kinene ku kyalo. Olabye otya bwe tukola miitingi y'ekyalo ne tumwetondera oba kyekigenda kukomya empalana? Tekyandibadde kibi naye ekyo kyoyogedde nakikola. Nze gwolaba nasituka ninkwata ekkubo neŋŋende wa Gatonnya neneesiriwaza nze kennyini nembeetondera boolaba abo baagaana. Kyogamba wamwetondera n'agaana? Nabeetondera bulungi nnyo kye baakola ekyamaanyi nnyo kunvuma nembavaako bukumbu nga nkuyege ku ggi. Awo nange simanyi kyakola. Era nkubuulire simanyi kye tuzaako naye nga tulina obuzibu ku kyalo. Ovaawa ndabadde nvaano nakubuulidde gye ndaga. tonsiruwaza mbulira watuufu wajoba. Nva waffe. Olina nkolagana kino owa poliisi? Owa poliisi aliwo yenna. Owa poliisi y'ekyambisi? Ng'oggyeko ekyokukolagana naye akugye mukomera. Sirina nkolagana ndala naye. Gye nkomye okuwa emirembe n'otambula buli w'oyagala n'ogenda buli w'osanze gy'okomye okumpisaamu amaaso n'obutampa kakutiibwa naye kati nnyabo kyekiseera omanye ensonga lwaki nayimpawo. Lindako omuntu okuyimpawa bulijjo sikimanyi nti abaako n'ensonga. Kati bw'oba togimanyi okuva n'olwaleero ogenda kugitegeera ogenda kumanya ensonga eyo lwaki nayimpawo olekerawo okummanyiira n'okumpisaamu amaaso. Maama, taata agambye nti ku bukadde 8 kyakubwe yaliwa tolako akakadde kamu n'emitwalo 10 ogiwe Tata Dickson. Nga Tata Dickson tumuwazaaki? Mbuzize. Taata wo namuyita ne mutuuza
namubuuza mbuli oba amanyi ku mayitire ga ssente za tata Dickson naŋŋamba tamanyi mayitire gaazo. Kati essaawa zino agamba atya mbwali tutoleko akakadde kamu emitwalo 10 tukawe tata Dickson. Mwami Njuba yasibako taata amatu ga mbuzi kumuliisa ngo. Kati ddayo omugambe obukadde bw'omunaana buli seefu. Naye nze siri mwetegefu kutolako wadde olwataano mbundu wa tata Dickson okujjako nga Gatonnya yennyini ayogedde amazima n'ayogera nti ssente za tata Dickson amanyi amayitire gaazo era atubuulira naki kye yazikolamu. Taata akooye ekkomera kwe kusala waakwate ssente aziwe tata Dickson wadde si ye yazitwala. Kati agume abeereyo mu kkomera poliisi ekole ogwa yeenoonyerezeyo poliisi ejja kuzuula ani yatwala ssente ezo. Bwena azuula nga Gatonnya talina musango ejja kumuta basiba yatwala ssente. Naye poliisi ng'etwala obudde buwanvu nnyo ng'enoonyereza. Poliisi wetwala obudde ng'enoonyereza ekkomera ne livaawo nti taata otalina wakubeera. Naye maama taata omuviiriddemu ddala bw'otyo. Si kumuvaamu, njagala kuzuula mazima. Njagala kumanya ni yatwala ssente za Njuba. Nkooye okutambulira mu bulimba. Aha, Peace. Ndiyo se nekusiŋŋaana. Gwe muntu wekka asooka kunnyamba ku Philip munoonya yadduka mu kalugulu ka poliisi. Mbadde mmayite Philip omwe mwamuta. Tekwali kumuta. Philip twamuwa police bond. Nga tekedde okuba nga yeeyanjulanga ku poliisi. Naye okuva twagimuwa Philip yabula yeekweka. Philip nina gye musuubira naye wala nja kwetaagizaamu ka transport. Transport alinga mu ssente mmeka? Kandabe ndowooza ennaku zino transport yeekanamye naawe obimanyi. Amagenda 7,000 n'amadda 7. Gattako ez'okulya mu kkubo n'eza booda basi weenanteeka okunnyongerayo ewaabwe. Kati ndowooza laundi figa gye 20,000. 20. Philip abeera Lukungiri Kanungu oba Kisolo? Tokimanye bulijjo nti Philip Omukiga. Bulijjo simanyi nga tafaanana Abakiga. Lwaki? Abakiga babeera basajja banenenene bati basajja bawanvu. Kati Philip omumpi bw'ati Obukiga bumuvaawo. Anti maama wa Philip yamwenda ku bamputi b'e Congo. Abamputi b'e Congo ng'abasanga ludda. Tomanyi nti Bukungiri eriraanye Congo. Maama we yakozesa omukisa ogwo n'amwendayo. Philip bamwenda Congo. Oma we bumpi obwo wate omuntu asooka okwekka emabega w'ensuwa ne batamulaba. Kugamba obumpi bumuyambye okwekweka. Mpozi wange emitwalo 20 transport. Kati ekituufu kiri nti ssente zo nnya kuzikuwa. Naye Peace kakasa nti Philip mufuna. Nkiddemu? Ngala video gino giraba? Gigino. Naye kakasa nti Philip tukola ki? Omufuna. Aya basi. Okukwata Philip kazannyo gyendi omumazi. Kale neyanziza. Natalia. Sofoji. Bangambye mbu taata wakuwadde obusika. Ye maama webale kunsabira munnange obusika abumpadde. Abukuwadde ngani? Nga muwala w'omukulu mu lujja muno. Kati bw'oba toyagala mpalana wakati wange naawe obusika buddize magezi. Leka naawe maama taata mpa ati obusika ate nembukwata nembuwa magezi. Olwomba simuyisizaamu amaaso. Gwale yabeeyo omuntu gwe basikiranga mulamu. Nedda maama. Kati gwe nga Gatonnya oyagala musikiranga mulamu. Dda maama sinze njagala omusikira. Kati bw'oba toyagala kufa nga tolwadde obusika butte. Maama obusika mbutadde. Awo ojja kuwangaala. Tambula amakubo g'ogenda. Njuba ne katabanike ka Dickson bakuyisa empalana gye balina ku famire yaffe okulimisa Natalia nenga ffe wakati mukwagaliza. Eno si mpalana
Dickson kenyini yakola endagaano ng'alaga nti olubuto lwa Natalia lulwe. Oka Dickson eka kulimba bulimbi kagala kuzanyira ku bwongo. Dickson byakola abitegeera. Kati bwaba bitegeera mukugina kulotya. Kyova olaba nkyebuuza ku bagezi bange ndaba amagezi ge bampa. Ate leka naye mukulu abagezi bo weebuuzaako baaki bwegenda bugenzi ku poliisi okalopi bajje bakasibe. Nedda ssebo nze nakooye okwogera obwogezi ebigambo kati ndi muntu w'amateeka. Mukolaba era nobwogenda ku poliisi oba okozesiza amateeka. Beetaaga obujulizi. Obulina? Si bulina era kyobulaba mbunoonya bwe nnoonya. Gwe ssebo wavudde otya mukomera nga tonnansasula ssente zange? Gwe nnyabo nze ku bya ssente zo sikyayogera naawe, njogera na poliisi mpozi na mulamuzi. Wabawadde enguzi novaayo naye nkulayirira nti ekikutaasa kunsasula ssente zange. Buli kyonna kyowulira kyoyagala okukola kikole naye nze ndi mwetegefu kukyenganga. Obalaata nkugamba nti kati lwokesala obalanga nkoko ya mutamiivu. Ogambye otya? Nkoko ya mutamiivu. Kati ntegedde gwe wabbye enkoko yange. Enkoko? Gwe wabbye enkoko yange teri mulala. Oba nagibye oba saagibye kimu kyokka nsasula ssente zange. Kati nkankubuulire kino nkulayirira ogenda kumala kumpa nkoko yange nange. Nze nkubuulire ojja gisasula. Ebyukola. Natalia. Chichi. Gwe ssebo sikyalina budde bwo mubulire kwambala busaati bumasamasa ng'obuveera obusiba ebirabo. Kati olina bwana. Bwa nnyoko. Natalia lwaki omuma amagufa ga nnyabo? Kati nkukube. Nkuba ate gwe kakubirawo ku kyalo kino kyampisi nkwate onkube ngende nkulope ewa tata wange akukwata akukole akusogonyole ofe agenda kusindika emagombe ennyoko gye bamuzika ogenda omusanga eyo. Kati gwe nkubulire nnyabo tokyankozesa nsobi kati ngenda kukubisa amateeka. Ebbanga lino lyonna kyo jjo kitegere nti bulijjo waliwo amateeka asiri wala. Kale nnyabo weeyagale naye oyagala toyagala ojja kunnoonya. Sooka onoonye ennyoko emagombe gy'ali. Enkoko girabye? Tala nyonyiza buli wamu enkoko sigiraba. Naye kaakati tetugenda kudda ku kyankoko kubanga kati kirabika ne Katonda waayo akyajagala. Kati kyogenda okukola ogenda kufuna ogenda wali ekyampisi mu buduuka oguleyo kiro z'embuzi n'omuceere guno basmati. Uleete tulina okwegulisa ekkomera. Enzimala ezo zijja kumala taata. Kanyambo kale kati nange ngenda ku poliisi kubanga ofiisa mpise simanyi kyangamba. Naye yanguwayo. Kale taata. Kale. Philip, nina amawulire go amalungi ate ng'ogeetaaga naye okugakuwa sookumpe ssente. Ssente ezaki? Eza transport ngajje wala kozesa transport ninye boda amagenda n'amadda kati neetaaga emitwalo 4. Emitwalo 4 gyonna ovaawo? Kati bireke bw'oba olaba nga emitwalo 4 mingi bireke oba zisinga obulamu bwo tubiveeko onaisasula ng'ofunye obuzibu. Saagala buzibu tugende kanzikuwe. Oganyula mama bwatyo bwayogedde. Iye nze golaba mama nfuye okulaba nga mwegayirira naye agaanyi. Kale mwewunyiza okwogera bwatyo. Ekyokwewuunya tale tekigenda kujja mu kkomera naye kye tulina okulaba kusala magezi kulaba ng'ova mu kkomera. Kati tusale magezi ki? Nze mbadde nteesa nti ku kyalo kuno kyampisi toyinayo omukulu munno gy'oyinza okuntuma n'atutaasa ku ssente ezo naye tulaba ng'ova mu kkomera.
benina bonna mbalinako empalana tebasobola kumpola. Nabe taata empalana bweri embi. Singa si empalana abantu badde basobola otuyamba ne tuvunuka ekizibu kye tulimu kati. Empalana mbi? Ye taata. Oli musiru. Oyagala kwononeka? Oyagala nve ku bulombolomba nenono kwentambuliza amaka gaffe? Nedda taata genda maaso n'empalana yo. Nze saagala kubeera na mwana mutitiizi. Kale okuba bansibye kati oyagala kuva mu mpalana. Taata tusaze magezi ki? Kuba nze golaba saagala kulaba ng'oli mu kkomera. Nange tekimpa mirembe. Gende waka. Mu lusuku. Genda ova ekyemango ya mukebe oti. Ogenda nga weetegereza ebitooke mu makati gaabyo. Ekitooke ky'olabamu ejjinja. Sima wansi w'ejjinja byogenda osangayo obireete wano. Taata mulimu ki? Gwagenda obisima tobirabe. Kino nakyo kyetaagisa kukumbuuza. Nedda taata kampape mangu. Kakati nga mumpadde amafuta andikuviire ku mutwe. Kakati owa poliisi ne Betty Nakamya baalabye ng'ekyokukusiba kijja kutuuka ekiseera kibaviiremu obuzibu. Kwe kusalawo Nakamya nga tatidde namu yadde okusaasira ne yeeyama mu maaso g'omusirikale nti ye agenda kuwa obutwa mu mmere ofe oveewo. Naye ebbanga limaze nga nvudde mu kkomera singa nalya butwa singa bwanzita dda tibiri ebyo naawe. Tebannabukuwa bakyayiiya obutwa obukutte empola bukulwaze oba kibumba mutima simanya kansa ebintuntu bwe bityo enserowooze nti ofudde ebyo naye ng'ofudde butwa bwa Betty. Abakazi nga bazibu. Nakamya ku birungi byonna bye mukoledde. Betty lyembadde muwali yonna n'asalawo anzite. Si ffenna abakazi nti tuli bazibu. Owuwo ye muzibu. Ayagala kwenda ku musirikale kati n'asalawo akutte oveewo. Kati ngenda sala magezi ky'okuwona okufa. Ku bintu ebyo genda kukolako eki mugobe agende akuviire. Ekyokubiri gwe noba abasajja naku zino banoba sibamu ebibyo otambule omuviiri ogende. Ayo gy'onalaga gyo gy'ofuna omukazi omulala omulungi asinga ne Betty atamanyi Nakamya akuzalire n'abalongo. Nze ofuuka essaalongo ekiki naye omanyi kamale binoonyerezaako. Okubinoonyerezaako gwe osingenze okunoonyereza. Kankusabire onoonyereze naye manya nti ogenda binoonyerezaako ng'oli magombe. Nze nganze ayagala emirembe nkubuulidde nze saagala ntalo. Okimanyi nti poliisi yatadde enjuba nga tanampa ssente zange? Ate poliisi etadde waaki ng'ensonga tezinaggwa? Alabika yabawadde enguzi. Va mu kuteebereza genda bugenzi ku poliisi obabuuze lwaki bamutadde nga talakwa ssente zo. Ngenda bavunaana. Ewa ku poliisi? Ate poliisi ogirope ku poliisi? Ye nze ndaba obeera olinga nywedde obugi kawunga. Kyogamba poliisi tesobola kwevunaana. Kati gwasobola okwevunaana? Nedda. Kati tokiraba ne poliisi tesobola kwevunaana. Kati nkole nti genda mu kooti butereevu gy'oba ogiroopa. Omusango ogenda mu kooti gusooka ku poliisi nolyoka ogenda mu kooti. Ye wama ate kati awo biveeko. Kyogamba ssente zange nzireke zife bwereere? Ye zireke zife. Onoosobola okuvunaana poliisi gwe?
Natali, kiki okolaawo? Nakamya. Nakamya. Soko je. Ono juice wa. Juice mkubwa. Webale. Nasoko nyweko. Nze mpuli yasaagala juice. Nywako ka mukwano kanywenga kange nganze nzakuwadde. Nino wange mu kiyungu naye gwe bulijjo bwe nkuwa ebintu n'obigaana nga sikkaka omuntu aba tayagala kintu kitegeeza aba tayagala. Nyabo byonna nabitegedde. Ebiki bye wategedde? Ebyokumpa obutwa weyagale n'omupoliisi. Lindako katono. Nze ngenda okuwa obutwa. Wasazeewo ompa obutwa nze nfe musobole okweyagala n'omupoliisi nga teri abakuba ku mukono. Naye nnyabo nze sigenda kubeera na mutemu mu nnyumba. Kyesazeewo ogenda kukola kintu eki kwata ebintu byo bisibe ogende. Kugobi. Ngezezzaako buli kimu ng'omukyala. Buli kimu nkikoze n'enkimalayo okulaga nti oli bba wange. Buno obudde bw'ogamba nti bwe njagala okuttiramu, buno obudde bw'olabyemu nti osobola okungoba. Tolina byonnwaniride ng'onwaniridde biki ng'oyagala kunzita. Kati tugenda kukola ekintu eki kyogenda okukola kwatamu ebintu byo ofulume ogende nkugobye nkuwadde omupoliisi mweyagale kyere. Naye ekyo kiri ize kanywa ku jjuyo. Nedda nyabo tonywa kati olw'okuba okitegedde ntegedde nti mulimu obutwa ate n'ekirala nti nkugobye kati oyagala onywa obutwa ofiire wano bankwate bansibe nti nasse omuntu era ekigendererwa kyo kituukirire ekyokunsiba. Filipo, ddala lwaki mazima kanyweko. Filipo kanyweko kakase.